Abalungi bebasinga obungi ababi. Dream TV, Impact FM, mwenna abasobola okubeerako ne mutuwuliriza ne mutulaba. Mu mayumba gammwe, mu nkola zammwe nga bwe muba musobodde, tubaagala nnyo era tukisiima. N'erinnya lyange nze Nantongo, ndi ne mwami mukulu Alex. Atangaaza, asomesa. Nkugambye ekintu kikwata. Ekigambo bakiyita batya? Kwanjala. Ayanjuluza. Bwe tuba tuli Magova Masaka. Yes, ayanjala. Kati nviira wano. Musooka kola ki ng'oguze ekibiro ogenda kulima osooka kola ki? Tusooka kisaawa. Ne musaawa ki ekiddako? Ne tukabala. Bwe mumala okabala mukola ki? Ne twanjala. Nedda. Ne tukuba amavunike. Simanyi gw'omulimi. Nedda. Tusaawa ekibira. Aha. Ne tutema amavunike. Aha. Kwe kukabala. Nedda. Kweko okabala oba okuba amavunike. Okusigula. Nzija. Okay. Bw'osaawa. N'okuba amavunike. Bw'okuba osaawa omaze kwokya oba nedda? Omala okusaawa. N'olyoka oyokya? Nedda mpuliriza nanti. Omala okusaawa n'okabala. Bw'okabala n'okuba amavunike ago ge wakabadde. N'oyokya. N'oyanjala. Awo nze wendi awo. N'osimba. Ku level eyo. Kati olabye nti eno waliyo abasigula. Kyekiri kyombuuziza nti oyagala abantu bagendere ku ddoboozi lyo? Nedda. Kubanga eno waliyo abasigula, abookya, abakabala. Owulidde? We batuukira ku level nze wendi ey'okwanjala nga tugenda kukola kikusiga. Si kyo? Si kye tugenda okukola mu mwaka ogujja 2026. Kaza tumala okwanjala nga tusiga. Owulidde? Kati bwe tumala okusiga kye tugenda okukola mu 2026 tugenda kusiga president agenda otufuga okumalako emyaka emirala 5. Kuba naye eba nsigo. Owulidde? Tutandike okukoola. Esaawa zino mu programu y'Abalungi ndako. Tumaleyo situation eno ey'okulima. Bwe tumala okwanjala ne tusiga ne tukoola. Bwe tumala okukoola ne tukungula. Si kyo? Aha. Kati tunatuuka kungula. Nze kati ndi ku stage ya kwanjala. Naye ne waliyo abookya abasugula. Abakuba amavunike. Ffenna tuli ku lutalo olwo lwa kukungula kye tugenda okusimba. So, tewali no mayinza claiminga nti nayanjala abantu bonna bakolere ku ddoboozi lye. Oba asigula tukolere ffenna ku ddoboozi lye asigula. Wabula ffenna tubeere ku mirimu gyaffe, mu positions zaffe nti nze nyanjala. Gwe osigula gw'okuba mavuni. Gw'ojja kukoola. Wajja kubaawo abakungula. Emirundi egimu. Mu programu y'Abalungi bebasinga obungi mu nsi okola ki? Ndi ku mutendero ogwanjala. Omuntu ekintu nkikwanjalira bwoti osobola okusigamu ekirungi. Awo wennyini tetusobola kuteebaza abalabi ba Dream TV n'abawuliriza ba Impact. Comments tuzifuna okuba mugoberera programu eno. Mwami mukulu omulamwa gwe gwa kwanjala oba ogumuleeta. Kubanga tujja n'ebitusiiwa oba ndeeta ebitusiiwa oba ebisiiwa ensi ebibeera bitambudde n'abitwanjalira okutuuka nga tusobola obitegeera ku mutendera gwe tuliko ffenna kuba bijjayo mu buvo bwabyo. Awo wennyini we tugenda okutandikira mwami mukulu nga nkubuuza obukulembeze mu programu ezayitako emabega wagamba nti butandikira waka. Obukulembeze? Okakasa? Yes, wangamba program ezayita. Wanga nzijukira bwe twali twogera ku bisaaniiko. Negamba nti obuvunaanyizibwa busookera wako obw'ebisaaniiko ku rabishi nga tebinnafuuka garbage nga tebinnafuuka waste. Kye nzijukira ekyo kye nayogera. Naye sijjukira nga nagamba. Ate ekyo obukulembeze. Obukulembeze nti butandikira waka. Sijjukira nti nakyogera bwe ntyo. Kikino kye ngamba nti empeke eva ewaka. Obukulembeze tebutandikira bulina emitendera mingi oyinza okutandikira. Obukulembeze bulimu obuzaale n'ozaalibwa ng'oli mukulembeze. Obukulembeze bulimu okubikkulirwa n'obikkulirwa ekintu n'okulembera abantu ne bakigoberera. Obukulembeze bulimu okukkiririza ng'okkiririza mu kintu n'okunvatinga abalala nabo ne bakikola ki? Ne bakikkiririzaamu. So siyinza kubanga nali nkugambye nti obukulembeze buva waka. Nedda. Nakugamba obuvunaanyizibwa bw'ekisaaniiko rubbish kiva waka. So obukulembeze bulina amakubo mangi. Oyinza okubikkulirwa mu luzungu revelation, oyinza okubeera
inspired mu Luganda okubeera inspired omuntu nolaba ekintu nakikwagazisa oba naawe nekikuwamba ate waliwo ne intuition ate kyo kirala buba ate kyo kibangwa ekirigenda mu busomyo mu busomyo bwo ekintu kigenda munda nnyo mu ggwe insight waliwo intuition byonna ebyo biri omuntu ayinza okuba ne insight ng'alaba gwe bw'olaba bw'otyo otunuulira omuti gw'ola okoma ku muti ogwo ate ye alina insight takoma ku muti ogwo alaba ettaka weguli n'alaba emirandira gyago n'alaba yagutonda n'alaba ebiri mu bikoola n'alaba ebiri mu biki byonna byonna n'abiraba ye alina insight naye gw'olaba muti buti nga Isaac Newton bwe yali wansi w'omuti ekibala ne kigwa n'abuuza lwaki tekizze waggulu yalina insight naye wano ffe twalina ebibala ebitugwira mu buli kaseera naye nga ffe tukoma ku kibala kigudde ng'olya naye oli teyakoma ku kirya kyokka naye yabuuza lwaki tekizze waggulu. That is what we call insight. Era n'avumbula gravity. Olwaleero tuli ku gravity. So obukulembeze omuntu oteekwa okuba neki baate mu Bayibuli twandikiise vision ekuweebwa mu mitendera egyo egy'enjawulo. Owulidde? Kakati omukulembeze oyinza okuba ne vision naye vision eyinza okuba nga ya ebiro kitegeera ng'ekomaawo katugambe eryato ligwa nga lino eryato eryaffe lye baali baga nti balance the boat eryato ligwa ku ssaawa eyo Katonda ayinza okubikkulira omuntu owulire naawuga n'aleeta ekisamba n'akisembeza n'abaga nti mutuule kuno Katonda amugambi bw'ati kakati vision eyo gy'abamuwadde eba yabiro ebyo byokka mu nnyanja eyo oba kyekino ekitambula ekyo ekiddo ekijja nekisalako naye nga kireesa ebintu nga kyeyawudde ku ebyo babiyita bisamba n'abawonya ku ssaawa eyo mu lyato ku ssaawa eyo n'abawonya vision yeekomaawo we mutuuka ku lukalu aba takyabagasa okitegedde ate Katonda bwe mutuuka ku lukalu ate ayinza obbawaayo omusajja omulala oba omuntu omulala ate agenda obbakulemberera ku lukalu n'amuwa ate ye okubikkulirwa kw'olukalu oli yamuwadde kubikkulirwa kwa kubawonya muki kakati ekireeta obuzibu yono omusajja abawonyeza mu nnyanja n'abeesibako neeno ku lukalu era yalina okuba kuwonyeza nayo anti bw'aba asobodde ennyanja lwaki olukalu talusobola kubanga amanyi okuwuga mmwe temumanyi ate eno ku lukalu ye tamanyi nti eno ku lukalu muli bali mwagala kulima ate atamanyi kulima muvubi okitegedde kakati aba alina okuleka ebibye n'abireka mu lyato ebiro ebyo ne biggwera mu lyato osomesa ku Dream TV wano n'otugamba nti waliwo ekituufu ekikyamu n'amazima era n'otusomesa ng'otugamba right wrong and truth byanjawulo n'otusomesa ng'otugamba nti kyandibadde kya bugunjufu okuba ng'ogenderanga ku mazima n'otaleka kituufu oba kikyamu kusalawo ekituufu oba ekikyamu right and wrong opinion yo nayange depending on ku mmere gye nalidde bwe mba nalidde muwogo nenfuna constipation right kati njagoga nti manyi muwogo aleeta constipation so nga si kituufu oyinza okuba nga gwe walidde nnyo muwogo n'ofuna mungi labayo kankukubire wano akafaananyi ensi eno tuli bantu babiri olabe eggwanga lino lwaki lirina problem fe abamu tetubibaddeemu ebyo ebya politics nga tetubyagala naye tulina okubiyingiramu kubanga obudde butuweddeko dabayo obudde butuweddeko Gyetuva yewala gyetulaga kwe kumpi layini eno ogiraba bagiyita horizontal eno bagiyita ani vertical right kakati right and wrong biri wano ku horizontal olidde truth eri luddawa wano waggulu now kati abantu abasinga bakolera wano ku horizontal line eno ate ng'ekintu kyonna ekiri horizontal kiba kifu teri kifa ne kiyimirira so the right and wrong eri ku horizontal line nze nkiyita horizontality of a community and the verticality of a community
the verticality of the community determines the uprightness. Yes. Awulidde. Kakati bino byonna parliament bali wano oli mutuufu oli musobya mpuuga oli musobya magundi bali wano amazima tewali. Kakati sina parliament bokka. Ensi yaffe Uganda. Tuli wa. Eri ku horizontal. Tuli awo. We twebase buli kitukola batuleetera otulo ne mwebaka. Agenda kuteeka kuva. Kuteeka wano bye biri bye twogeddeko revelation, inspiration, intuition, vision. Okusoma, skilling yourself. Okukkiriza mu divinity, okukkiriza mu Katonda. Kubanga kino kidda waggulu, kidda wa Katonda. Kino kidda wansi, kyebase wansi, flat, ng'omulambo bwe guba. Teri kifa kibeera ku vertical line. Ensi bw'eba kweno horizontal line, ng'eri ku right and wrong, tekulaakulana. Abazungu baakulaakulana nga balina nnyo this verticality. Ebyani anabitegeera. Tulabi. Owulidde abantu bafaanana bibagamba. Bamemba parliament anana bibagamba. Tulabi. Owulidde abasumba tebabyogera bonna batya. Babuulira bantu linnya nnyonyi. Enkya tojja kuba kiki. Ebyani byaki. We nani. Ebyo nze si byagala. Batuwe kiri better. Mpe kiri better. Give me something beyond the people's power. Kyagulanyi mpa something beyond that. People's power. I know we have had the power since 1962. So what has happened to us? So do we have people's power over power people? What do we need? People's power over power people. People's power. Tulina power. We need power people, not people's power. Banajigulawa. Anagendo jibaguza, anagendo jibawera obwerere. Bagiteresewa. Kibokusi kimweri power y'abantu. Gye baginonya, gye bagendo jijja. Mu people's power. Eriruddawa. No. Ate nabantu abalala bonna bagagawale ani yagamba nga ne Bible ega nti abaavu bakubeera namwe paka kufa. Gwe wakanya Bible egambye nti abaavu bakubeera namwe paka kufa. Nti fenna tugagawale kisoboka nedda. Tekisoboka. Give us something better than that. Bible egambye nti abaavu bakubeera namwe paka kufa. Gwe ate otulimba mbu fenna tugagawale kisoboka. Banange lwaki mutulimba? What is the truth? The truth chechi. Yeah, mburaiti kiri right bonna bagagawale ne basobola. Ate nafe ne tukkiriza. Imbutuvu yagagawala tekisoboka. N'engalo zino ziraba. Zenkana. Abambuti lwaki bampi? Gwokimanyi lwaki bampi? Lwaki Abasudani bawanvu? Butonde bwabwe. Butonde bwabwe. Kakati wano oli akugamba mbu bonna basome tekisoboka. Abasiru basoma. Omulita alina bwongo busoma. Olita ayagala kusoma. Omulala talina bwongo busoma. Biri gattako biri takitegeera. Obwongo bwe tebubuliimu. Yamanyi kubajja oba kukomaga. Owulidde kati n'abanaku. Kati n'abanafu abazaalibwa nga banafu ngaffe abatasobola kuba bikonde. Naffe batuwe ekibiina kyaffe. Tuliko obulemu tuli banafu. Batuwa abakiise mu parliament akule akiikirira abanafu mu parliament kuba abanafu naffe wetuli ate sife twetonda nga tuli banafu Katonda yatonda nga tuli banafu naffe twetaaga igundi obwenkanya abanafu n'abasiru beetaaga obwenkanya bafuna abakiikirira nabo mu parliament. Owulidde abantu bavudde ku mazima bali ku bya right and wrong. Ekinzise munamu mwagala obwenkanya abanafu mwekalakasa. Abanafu naffe twagala obwenkanya. Batusalireko ku bintu bye tugula kuba waffe tuli banafu. Abemakerera abawala tebabasalirako obubonero. Abalayi ba Dream TV nabo ne bakkiriza tebereza abawala mmwe babasalirako obubonero makerere namwe ne mukkiriza. Ne mukkiriza nti bamatu tuli basiru batuweya ab'obwerere nga bubiri. Namwe ne mukkiriza ne mukuba ne mu ngalo. Naye omuntu akuwa ng'osoma n'akwongerako akabonero olw'okuba oli mukazi aba ayamba ggwe. Gate nawe omukazi n'okkiriza nti bampa obwerere olw'okuba ndi mukazi oba tokkiriza nti oli musiru oli munafu. Ate ng'eno mugamba nti tulina omwenkanonkano. Lwaki emakerere musanyuka nga babasaliddeko obubonero? Ate ne mukkiriza obunafu. Owulidde naffe kati abanafu waliwo omuntu atasobola kusoma. Nze nina mukwano gwange saagala mwogerawo naye yaga nti ebyokusoma nga bimutabulira ddala omutwe. Atuule mabega nga tategeera bye basomesa.
nina mukwano gwange n'omulala mugagga musajja mugagga ye yabeeranga mabega yenga yetadda mu kibuuzo ne bwozinira ku mpiso ne teacher ne bwamusembera namuga nti gundi what is ngaasirika bwate ne kati mugagga wa baluwa n'ebyokusoma yayita bitegeera owulire bonna basome tusomera ki olumu bimbula okusoma tubba bubbi tusiga okuwandika tufojinga check tuwola bi contracts ebyekibbi olwokuba twayiga okuwandiika n'oluzungu twogera oluzungu ne tulowooza nti tuli bagezi nnyo ate twogera tunanaagira olowooza awo tulanzirete ng'okuva mu lunyankole odde mu luganda odde mu luswayiri odde mu luzungu nga lwaki tonanaagira wooviira mu lunyankole odde mu luswayiri odde mu luzungu oyinterpretinga kyoyagala okwogera owulidde ate okinoonye mu luzungu osooka okinoonye oba wakisomera ku HSC oba ku senior oba mu university okinoonya bunoonya n'ovaayo n'eggambo eggambo lyonna lyozudde gyogenze owulidde nti eggambo waliwo amazima g'oyogera n'ovaayo n'eggambo mbusimanyisa kiwalinga future oyinza okusa kiwalinga future y'omuntu waliwo amazima g'ova okwogera oba tuba tukutta akazindalo weerowoozesa mbu gwategeera oyogera oluzungu naye nga mu butuufu bw'ensonga osooka n'oddira ekigambo bw'okimanyi mu lulimi lwo n'okikyusa nze nali mu kkanisa nga twogera ennimi nnya mu kkanisa oluswahiri oluzungu oluganda simanyi na luki olulala oba lwesti kinyankole simanyi lukiga kinyankole waliwo kye bakiyita lunyankole lukiga kati omubuuliza abuulira in the name of Jesus oli naddamu kwa jina la Yesu oli naddamu mu luganda mu linnya lya Yesu oli naddamu mu lunyankole lukiga kanisa eri wano eri mu church nga twogera ennimi nnya kati olunyankole oli ayayogedde omuzungu Jesus is Lord wekitutuukirako eno nga distortion gye kirina tetukyakkiriza nti Jesus is Lord nga kyakyusakyusa edda kyonna kati kiringa ekizirise owulidde distortion communication tukiyita distortion mu communication labayo distortion yevamu Jesus is the Lord kati wetuukira mu lunyankole lukiga nga kigamba kirala Lord is Christ bwe bityo nga kifu kakati ono wotabukira nova mu lunyankole katira tuve ku banyankole tuli ku mukyoli nova mu lukyoli lw'amagye kubanga wayingira amagye n'oyiga oluswayiri n'osooka onnyonnyola ekigambo ky'olukyoli mu luswayiri olaba bakituuka mu magye ge walimu n'okijja mu luswayiri okizze mu luzungu olaba bakituuka mu bazungu bogenda ate byonna bikolerawo mu ddakiika mu mutwe naye awo biba bikola ng'eno nanaagira development n'okigwako naye ng'okayanye n'ebigambo wano okubikyusa okubizza mu kati nololaba abagwagwa ne tugamba mbu oluzungu ye national anthem yaffe manya national language era ye anthem kubanga bibirimu kubanga naye anthem ne tulonda oluzungu bwe lulimi lwaffe kanimaje kati bali mu parliament boogera luzungu sebo kati lwaki omuzungu takulagira kyakkola okola kino olulimi lwe yalukutunza lwaki oyogera olulimi lwe lwande tusinze wano kwogera lulimi olwo naye ffe ate neweefuula bereje bw'otuuka eri n'osukkamu akagambo kamu ak'olunyankole ak'olukyoli eri nange mbikola bwe tutuuka eyo twali tukola ekipulogulamu kyaffe kiri ekyekito bwetuuka eyo osooka kubuuza wano babuuza batya muli ggulu babuuza batya nga baga nti akeno koggwe nti olutuuka ku TV akeno abantu bonna nga baga awo ye waffe byetulimu byakibwa bya kibituufu mazima tegaliiwo amazima gali nti abaganda inzira yi amazima ku baganda kibaga abaganda bankwe bakwekulani oba bakwesana abaganda bankwe babbi abaganda bankwe babbi babbani simanyi bamubukubulire gwe babba ebyo byonna tebiriiyo right and wrong abaganda babbi abaganda bankwe balya mwani olukwe abaganda bankwe abaganda babbi balya mwani olukwe ffe twalya mu Yesu Kristo olukwe baganda be balya mu Yesu Kristo olukwe
Baganda be bali amugaddafi olukwe. Tubimaleyo. Abaganda be bali olukwe Mobutu. Ani yali olukwe mu Archbishop. Ani Archbishop ki? Oli gwe battaboto Amini gwe yatta. Nze simanyi. Ne bali Baganda. Anti nze mbuuziza buuza. Ate baamulya mulukwe baamutta Archbishop. Tebamulya mulukwe baamutta. Olidde. Kyenkugamba nti ebintu ebyo byonna bye tuliko bye twogera ate tutya okwogera otya okugamba Omunyankole nti lekeraawo mu kigambo abakiga bo bawemula buwemuzi mbubo bali ebyo bye tulimu naye amazima gali ki okuwemula tokkirizibwa kuwemula. Olina ekigambo kye wayogedde nti wagambye bw'okola if you do a right thing for a wrong reason. For a wrong reason, it is still wrong. Still wrong. Yes. Kakati bano baleta amateeka for wrong reasons. Eteeko lireeta ng'omanyi nti oyagala kuliteeka. Naye oliteekewo tewali mutawaana. Lijja kuvaawo. Ate gwe oba osobodde oddisaawo. Kitegeeza waliwo asobola oddiggyawo. Therefore, ebintu ebitutawaanya wano ng'eggwanga bannange tebiri bintu nti oba mufuzi gundi oba mufuzi gundi oba mufuzi gundi. Nedda. Twasuula enjigiriza yaffe oba engeri gye tujja amagezi mu bakadde okugateeka mu bato ne tusobola okufuna continuity eyo bwetebaawo eggwanga terisobola kukula. Kiringa nga omusajja okoze esente zo n'osikisa omwana. Ebintu ebyo byasikidde n'atabikontinuinga okitegeera amaka ago tegasobola kukola ki kukula gabanga agewaffe kifuuka kifulukwa right kubanga omwana teyakontinuinga n'ekitaawe byamukoze eki byamulekedde. Kakati ffe tulina okulekera bano abaana abato bye tukoze tubibalekere continuity ebeewo bw'otatukkiriza bibalekera oba nabo ne bagaana obbitwala then tewajja kubeerawo development ate naye ng'ate development ddala okujja tejja lwakuba osomye kubanga tulabye abasomye ababbye. Teri kikwata mu muntu ng'ayize by example kikwatira kiti ne kisigala mu mutuwa ng'oyize by example nti maama wange namulabanga nga tayomba na taata wange nange mu bufumbo bwange sijja kuyomba na taata wange na mwami wange kuba nalabanga maama wange nga tayomba. Kati omulala n'agamba nti nze nalabanga maama wange ng'ayomba ne taata wange ze sigenda kuwasa. Okiraba? So example ezo zenkulu kyova olaba twagala nnyo TV. Abantu baagala nnyo TV. Kubeba malako. All the sell examples of abagagga of successful people. Abanyirira. Abevuga amamotoka. Yes. Naffe tulina okukola tutya? Okubanga example. Omufuzi bw'ataba example, omusumba bw'ataba example. Ebyo byonna ebibakaayanya. Abasumba bibalimu. Gw'olya ebisiyaga gwe tolya. Simanyi ogobye omukazi gwe togobye. Ate ebyo bye tumanyiiko ku ngulu bye bakola manga tetubimanyi. Ebitamanyirwa. Gwe wooteekera ekyo mu public nti mpasizza omukazi omulala. Oba n'omulala n'akola ekintu ekirala. Ne bakuteeka mu public nti olina kino okola kino oba olya bisiyaga obukola biki. Ate obateekera ekyo mu public naye ate byokola nga tetulaba biki. Kubanga maturity tugamba nti maturity is that which you do when you are alone. Katonda bubane Katonda yekka. Olaba kakati abo bwe baba bokka bakola ki? Wooteekera ebyo ku public n'obikkiriza. Nze singa omuntu aŋŋamba Alex mukulu nti ndi ebisiyaga. Omulundi mbaga nti nzuuno mu nsonyi obambira naye nzuuno bwe mbadde alambira emikono gyange giigino mugitemeko nkiveemu mangu. Lwaki ndeka ekintu okugaga okungagako embeera okusajjuka ebiri ebisaaniiko ekintu kibadde rubbish kifuuka garbage kigenda okufuuka waste. Oli awo kyakigira kigenda okubuutikira kiveemu mangu nnyo bw'oddala oli ku mazima. Naye ove ku bino ndi mutuufu bano abagamba ono nti akola kino basobo bano abagamba ono nti akola kino be batuufu
ne bakubagana ate pastor gundi ne bakubagana naye amazima gali ki balina okubagana nedda. Ku Dream TV, Impact FM, Nantongo ne Mwami Mukulu tubeerawo okuweereza programu yaffe ey'abalungi bebasinga obungi mu nsi okusinga ababi. Ebikolwa ebyefujjo, ebibi, ebyefutwa, ebitali biwoomu bibeera naffe oba n'abantu bwe ab'ekikolo ekyo babeera naffe. Ne wano mu programu yaffe tugamba nti buli omu akole kyasobola nga ekirungi okusobola okubikkako ebyo ebibi bireme kutumbula. Buganda tuweebaze Katonda okutuwa abantu abangi bwe batyo be tulina okusomesa obugunjufu ate tukole omulimu ogwo tubasomese tubayigirize baye example. Ekyenyinza okusembyayo nganze Nantongo kyayanjaddeko ne tukitegeera nti mu buli mbeera wabeerawo ekikyamu n'ekituufu. Eyo opinion yange nze naawe oyina ekikyo nange nina ekyange naye mu mbeera yonna tunoonyenga amazima. Amazima gali ku vertical line eno gye nkukubidde wano. Mwebale nnyo. Gadda waggulu. Mubeere bulungi. So si wansi. Mweraba.